Kyabazinga wa Busoga si birungi ono nno alumbiddwa ate nga munange tukuletedde ebitiisa ebiriwo wakati wa Pastor Kakande ne Pastor Ssenyonga. Akatambi k'obuseegu akabebekulu munange katabudde abantu ate nga tukuletedde akatambi k'abantu abayokeddwa abakumiddwako omuliro. Mu mawulire amalala era getukuletedde Farida Nakazi we munange tebamuli bulungi. Akatambi tukalina NN News Park channel. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Tugatandikirawo. Katugatandikirewo Kyabazinga wa Busoga ebibye si birungi ono nalumbiddwa. Lwaki alumbiddwa? Nsonga zakuba nti nate omumbejja munange embu yanobye. Mb'omumbejja munange oba mukyala owa Kyabazinga nti yasibyeko obubwe n'anoba era ng'ensonga munange mbu eyamututte. Mb'oli omukyala oli mujjukiranga emikolo gya Kyabazinga ginatera okubeerawo eyajja mawulire n'alyoka agamba nti Kyabazinga mwami we. Munange mbw ali lubuto era ng'asuubirwa okuzaala era ng'omwana gwagenda okuzaala nti munange wa Kyabazinga. Guno gukyali mugambo bugambo katukuwa akatambi kano munange nga balumba Kyabazinga wa Busoga nga bamugamba nti munange omukyala yanobye ng'oli ludda wa. Najja wano b'ekintu kyankwata kingamba kale byogere nembyogera mbu maama we London ayina olubuto omunyarwanda w'e Busoga yanobye n'ekyo nakyo kikiraba nga banaye nga twarwana lutalo nga twakuba mundu muwala w'abayole yazzeeyo muwala w'abayole yanobye. Amanyira bani mutusibako omuwala omunyarwanda mbuno Musoga taata ali singo ati nze mbyogera inze wendio byogera wewawe byamazima mbyogera ne bwe biri luddawa muwala w'abayole yanobye ebidiba bidde erinnyini byo muwala w'abayole bayolo kakasa goza royo omwana bayolo oli munyarwanda ne mumala okutulimba mbwe omuwala Musoga abanyarwanda ne bajja ne bagamba era ndaba ne Busoga ffe tuyina omulangira era ffe era tujja batwala ne kabaka wamwe tumutwala okuva e Busoga kuba abanyarwanda ffe tufumbayo. Naye mwani abagamba okulaba gundi video zange omukazi yalabye video nga njogera ku mama we London agenda kubawo omumbejja mbu muwala w'abayole yanobye noba todda ddayo w'abayole ebidiba bidde erinnyini byo mutesi w'abayole. Mbu muyina omulangira wa Busoga bajjajjaffe ebifundikwa bye baaleka basibidde Busoga lyejjo okutambulirako paka Yesu lwalidda. Mu mawulire amalala munange katugendeke wa Pastor Kakande kwosa ne Pastor Ssenyonga. Bulijjo twebuuza Pastor Ssenyonga takyalumba matwale gali nga takyalumba Pastor Kakande kumbe Mbunabbi Kakande yagenda n'alyoka awola Pastor Ssenyonga sente. Naye nga Pastor Ssenyonga mbu mu kwewola sente zino yali tamanyi nti nno za Pastor Kakande. Kakati munange endagaano emala okuluma bweti mu Pastor Ssenyonga yalina ebizibu byalimu ebya sente bw'endagaano emala okuluma bweti. Pastor Ssenyonga agenda okukizuula nga munange Nabbi Kakande ye yali emabega wa sente zino ezaamuweebwa. N'amugamba kati lw'oliddamu okwogera nja kubeera nga nkulabisa. Munange ye ensonga lwaki Pastor Ssenyonga takyanyega takyalumba matuwale gali ani bino abyogedde ye musumba munnaabwe Pastor Mondo katubikuwe. You can think about Kakande. Kakande doesn't answer back. Yibo muvuma ng'akugula kati yagula gundi Ssenyonga. Maichi yakola Ssenyonga yamuwola sente eza church ekyapa ne bakitwaliramu radio ne bagitwalira bino biri mikono gya Kakande yekikola atya yakwata bamanerenda n'abafrontinga ono yajjagwa mu bikopo ng'anoonya sente 3.9 billion kati kyasigaza ssomero. akyamuvuma okyamuwulira ng'amwogerako tasobola kumwogerako kubanga Kakande yamugamba nti ddamu oyogere
tugenda kutu kubanga eddagala egamba ntunze. Yeah, silence sometimes is very important. You can be silent yet you are speaking. Kati n'okugamba nti nzikiriza ngenda twetondewo akabaka oba bulange, that is fine. Ola nti yagenzeeyo kinyo kyeyavuddeko tana kyeyavuddeko yasigadde liripazo eyo ku equation katani yawangudde si bwakabaka yawangudde liripazo. Bebe Kulu kye yatukoze ku live ye yavuddeyo nga woli mukulaba akatambi keko mukwano ko oli mukulaba nga yenna munange ekifuba kiri bweru ayambadde akasookebwako ku mubiri kwegamba abaana ab'obuwala ababadde ku live bonna ne batandika okuba obufaananyi. Big size naayitawo bulungi nalyoka bagamba kati abaseegu muli mutya. Akatambi ka Bebe Kulu munnange ak'obuseegu ate kaatabudde abantu naye balyoka bagamba nti Bebe Kulu lwaki oyagala okutukozesa ensobi katukuwa akatambi kano. Nga tuvudde mu katambi ako munnange abanupu mulina okukola ennyo. Abanupu mulina okukola ennyo. Mukimanyi nti no Big Size Bebe Kulu tamanyi nuupu. Tamanyi na kigambo nuupu kiggwayo kitya. Tawulirangako na ku nuupu. Katukuwa akatambi kano. This one is asking me to join Noop. You guys, what is Noop? Subscribing, liking, atereko bakabwawo mu comment section. Ensonga z'ettaka bwe nkugamba nti no zigende empola. Kigambibwa mbu family eno yayokeddwa olw'ensonga nti no babadde n'okusikangana omuguwa ku nsonga z'ettaka. Era nga munnange amawulire gano oba video zino ojja kubeera nga ate ozifuna ku SB4 Media. SB4 yalumbye saidi zeeyo mu kyalo munnange okugenda ate okufuna story ku bantu bano abayokeddwa. Nga wooli mu kulaba awo munnange mu video, nga wooli mu kulaba akatambi ke tuli mu kuba nti no tukulaga family eyo munnange baabookeza ne basigala nga bisiriiza nga wooli mu kulaba mbu naye ng'ensonga eziriwo za ttaka. Tusinzidde ku kyalo Budini Nyanza saidi z'ekaliro. Amaka gano g'olengera Semaka ne mutabani we ne muwala we bakumiddwako omuliro ne bayokyebwa batuuze bannaabwe. Ensonga zaaki bino biniride ku SB4 Media tukusa ensonga entiisa y'amaanyi nnyo batustulidde okuva e Kampala okujja wano tuze batuusaako puroguramu bino tubibaayo bino tubyapeninga Semaka tuli mukulinde wano bbodde ye ne mutabani we ne muwala we baziikibwe. Ensonga nno mbu za ttaka abatuuze beekumyemu omuliro ne bakumako Semaka omuliro. Abatuuze ku kyalo badduseeko bonna amayumba gali mu kuteta. Wetwogerera nga amawulire getufuna no ku Newspark Channel twagaba waako ne tuyoka tubagamba nti Chameleone ali bubi nnyo yeetaaga okuba nti no munnange ajjanjabwa. Kaakati getufuna galaga nti Chameleone ali bubi nnyo naye ng'ate abafamile munnange bali mu kumujjanjabira mbu waka. Kaakati munnange yayogedde bino ye Ibrake Mukasa era ng'agamba abafamile balekeraawo okuba nti no bazanyisa obulwadde obuluma Chameleone ono ne babeere nga bamutwala mu ddwaliro eddene kubanga ayinza okubagendako mu by'okusaaga. Mbu wetwogerera Chameleone ali waka wajjanjabirwa
okitegeera nno naye nga twongera okumusabira ate munnange ono abeere nga awonera ddala abulungi okuva Daniela we yava mu bulamu bwe n'alyoka agenda ku kyeyo munnange ate obulamu bwa Chameleone si bulungi nnyo era ne wooba omulaba mu ndabika tafaanana nnyo obulungi kale n'ensonga ate bwezityo bwe ziri katwongere okuba nti naate tumusabira katubeere ng'ate tweyongerayo Tamale Mirundi Junior munnange simanyi oba oluusi kikyabeerako naye Tamale Mirundi Junior avuddeyo ate n'abeera nga alumba mukwano gwe Lily Puzzle amugambye nti Lily Puzzle nywereranga ku kigambo kyo ebyo ebyokuteeka ekigere eno n'ekirala n'okiteeka eno nedda tetujja bikkiriza wavaayo ne weewaga ku mutimbagano Tamale Mirundi yatabukidde Lily Puzzle wavaayo munnange ne weeraga ku mutimbagano nti munnange gw'oli wakabi naye ate munnange okugenda ewa Katikkiro okumwetondera ate awo wabadde otegeezezza ki kyo kyekituufu ekyokukola ogenze ne weetondera Obuganda ekyo kituufu nnyo era weebale kwekuba mu mutima n'otegeera nti gwe ng'omuyimbi bizinensi yo eyimiridde nnyo ku bantu ate oba okyalya ku bantu waliwo ebintu by'olina okussaamu ekitiibwa nga bwe weetondedde Obuganda era nga mukwano gwo akwagala ne bano bafiina amasannyalaze toddamu bavuma noonya engeri gy'okwataganamu nabo mwogerezeganye ebyo biggwe ensi bwetyo bwetambula bw'obanga osanyuse nnyo tokolanga live bw'obanga onyiize era tukulanga live ate mu bizibu ng'omuntu olina ebizibu weemanyiza okusirika kuba ebiseera ebimu gy'okukoma okwogera gy'okoma ate okukola ensobi kati gwokola ekikyo n'osirika ekyo n'okivaako bano abantu abali wano abakubira enduulu bakulimba Abannayuganda bankwe ekyo buli kyobanga ogenda okukola tukyerabira social media terina mukwano abakuwa nga tukyali ewa Junior munnange avuddeyo n'alumba Farida Nakazibwe agambye nti munnange ekyajja Farida Nakazibwe ku TV oba okulekeraawo okukola ku NTV mbu yali mu kuswala oluvannyuma lw'okutegeka concert munnange yamutuulamu ate nga gitegekedde gy'ava e Masaka mbu munnange ebintu ne bitatambula bulungi ate nga baali balowooza nti munene ku NTV kakati mbu wakati mu kuswala okwo kwe kusalawo n'abeera nga yalekulira si byaffe bya Tamale Mirundi muve ku concert Farida ozalaki yawumula ku NTV ozalaki Farida yawumula byonna byava ku sheeyo gye yategeka ne batajja naye Farida yabeeranga ku NTV nga yeeyogeza alooza abantu bamwagala bannange nze Farida Nakazibwe muntu w'abantu bano ku NTV kati omulemu tukomewo nga Farida alooza abantu bamwagala n'Abannayuganda muli babi Farida ye mwandimuwagidde omukazi yeeyogeza nga Farida ku makya ku muntu w'abantu welcome to NTV ngoyinza ogamba wali welcome to NTV omuntu w'abantu nze Farida Nakazibwe bwe yeesesa akwagaliza byenjagaliza mbadde wano nga tulina omugenyi waffe mu studio ne Farida kasooke tukuweeka ebyafaayo bye nga Farida yeeyogeza ngaloza abantu bamwagala tebajja kino ekiwana kigabi ntaate kyo tekiddaanga Calvin Kayanja avuddeyo munnange n'abotola ebyama agambye nti no ssaawa yonna mbu Alien Skin agenda kubeera nga asimbibwawo ku bwa Lord Mayor ne Alien Skin yakoma mu kibiina ki anyway abantu baddayo ne basoma
abantu baddayo ne basoma nga tomanyi okitegeera abantu tebaagala kwemulisa nti bannange nzizeeyo okusoma mbu naye munange essaawa yonna teweewuunya nga posta eriko Alien Skin akubwa Lord Mayor mbu ekyo munnange kyekiri mu kuba nti naate kipangibwa kandi aba abanaawagira oba abanaalonda Alien Skin ku bwa Lord Mayor. Katukuwa akatambi kano. Alien Skin bakuleetanga Lord Mayor w'ekibuga Kampala 2026 yeddiru gye mulina n'empuuga. Era nze seewuunya nnyo bw'oyatula obuyisiraamu kubanga nkimanyi nti kyankizo nnyo eri abayisiraamu balina chances nnyingi ku kifo ekyo olw'abayisiraamu abangi abalondera mu kibuga Kampala. Ze kaadi ze muzannya naye weegendereza abantu abo era weebuuze nnyo lwaki baagala okutaapinga ku masannyalaze go. Bwe baba bavuma Kyagulanyi omuyimbi ng'ate gwe bakuleetanga omuyimbi mu byobufuzi njagala weegendereza abantu abo beeyubulanga misota bayuuza. Weebuuze nnyo bonna be bazze bawaana baliriddawa baafa. Dr. Kizza Besigye yafa lwaki tebamusimbawo nga pulezidenti bo lwaki baddukira nnyo buli awali akasannyalaze okwakivinga goals zaabwe ez'ebyobufuzi. Nsaba otuulaawo wekkaanya abantu bano bakuleeta mu mutima ki era lwaki kati beba mbwe badde eri waga nti abadongo tebasobola bya bufuzi lwaki bafulontinga ggwe era baagala kuleetanga Lord Mayor wa kibuga Kampala. Nsaba oleme kulwana ntalo z'abantu bano kuba kyekintu kyabwe bakireeta lwa busungu tebalina agenda nnungi tebalina ggoolo yaabwe esimba okuleka okulwanisa Kyagulanyi. Kyekituufu kyenjagala okugamba muganda nga Alien Skin ekifo ky'obwa Lord Mayor ojja kukiwangula kubanga ng'abavubuka ba ghetto tukukkiririzaamu era tukuwagira ojja bakunga bajja kukulonda naye bano abataapinga ku masannyalaze go ekigendererwa kyabwe ki. Nsaba otuulaawo mu Fangoni Forest Kabiro olowoozeemu oleme kulwana ntalo kuba zino entalo ze zigenda kumaliriza nga mulimu n'amalogo. Mugenda kubaamu omuntu wafa wakati wa Kyagulanyi n'abasajja bano nze nkubuulira ebintu bino bye balimu olutalo luno lunene okusinga bw'olulaba baleme kukubisa teeke. Nsaba olowoozeemu era bargaining power yo ebeere waggulu kubanga bano abasajja bayuuza. Lwaki bataapinga ku masannyalaze go bayinza okulimbalimba n'akafo k'obwa Lord Mayor mu Kampala gwe n'obayisaawo ku bifo byonna bye baagala era lwaki bakikola kati bakategeera kati nga bamaze okubagoba mu Nopu. Bwete tambudde badde mulabi mulungi balekwekumira ku News Park channel subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section teweerabira kuba nti noonyiga akade ka notification. Fenno tukuwa amawulire g'otannafuna amawulire ge tuba tufunyeewo n'otambulira mu kumanya okitegeera beera bulungi weeraba.